Poliisi ekedde. Poliisi ku luno ekedde ku kikebe kya Nuupu ky'e Makerere Kavule. Ekedde Makerere Kavule ku kitebe kya Nuupu. Nejja nekola risaaki etanategeerekeka. Biki bye baagala, biki bye bateekayo mu nkambi, biki bye baagala, biki bye banoonya. Nekigambibwa mubazi ne batwala ataya za Nuupu, enkofiira za Nuupu, amasaati buli kisi kiriko ekya Nuupu, empapula zonna eziriko ekya Nuupu. Okusinziira ku mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba these criminals have yet again condoled off all roads leading to Nuupu headquarters. Nti bano ba criminal basazeeko enguudo ezigenda ku kitebe kya Nuupu headquarters Makerere Kavule and resumed their illegal operations inside our premises. Ne bakola operations zaabwe eziri illegal ewaabwe Makerere Kavule. They block every door, disconnect our internet and CCTV system. Ne bagamba nti ne bamenya buli luggi, ne bajjako internet ne CCTV system zonna ne baziggyako nga kw'ogasse n'amasannyalaze mu bitundu ebimu ebyetoolodde ekitebe. N'agenda maaso n'agamba we don't know yet what they are planting. N'agamba we don't know yet what they are planting or taking away. Tebannamanya biki bye bateekayo oba bye baggyayo oba bye batwala. N'agenda n'agamba nti the criminal regime is on rampage, nti bali mu kutya, eno regime eri mu kutya. N'agenda maaso n'agamba we are not scared. Tebakomyawo, bakwata abalala bana abo nga be bali ku Election Management Committee eya National Unity Platform okuwaya abakyala 2 n'abaami 2. Abakyala bo baateerwa gye buvuddeko naye nga Kayambula Eddie akyaliyo, bakyamukutte. Alex Rovan Lwanyaga akyakwatiddwa naye nga kwabo balala bangi bakyakyakwatiddwa. Ekibiina ki National Unity Platform ne kifulumya nkigamba 4 days since their abduction as they returned from burial in Rakai district. Ennaku nnyo emabega nga bakava mu kuziika Rakai. 2 of our election management committee members, bantu 2 bakyakwatiddwa okuli Alex ne Eddie, bakyakwatiddwa emabega wa CMI oba ne DIS nga bagamba EMC members Kayabula Eddie ne Alex Rovan remain held incommunicado under the unclear circumstances at DIS ne CMI torture chambers in Mbuya. Tibakyakwatiddwa Mbuya ne bagamba others on our EMC members okwali Masire ne Rahuma Juma bo babata ku Lwokuna olweggulo after being subjected on torture nga bakabatochalinga. Ekibiina ki National Unity Platform ekigenda ekirala nekigamba addition Congress Wakabi Smart, Gaddafi Mugomya ne Akleo Chivumbi are also illegally detained after abduction by the criminal regime operatives. Ne bagambe ne mabega kawo katono nti ngogasseeko Wakabi Smart, Gaddafi Mugomya ne Akleo Chivumbi nabo bakwatiddwa bano ba criminal regimes ba operatives abatannamanyikibwa abo bazze ne babakwata. Bagamba these barbaric acts bino ebikolwa ebibi are meant to instill fear
on our supporters, but we are not intimidated. Bagala supporters banupu batye tebanatya. Regardless on our ideology for the regime change, nti kumagezi gaffe regime tuaga nchuka, it's not within our body or building. Nti tebiri mu mibiri gyaffe oba bizimbe, but embedded within our bloodstream. Nti kibali musaayi, kiri musaayi. To the oppressed massive you may sail the body condole off our premises, but the idea of change shall always stand for us along the reflection of prevails. Nti omugaso n'ebyo byonna okunyigizibwa kwe mutusaako ne kwe musa ku supporters baffe, mwe muyina okumanya nti ffe tukyali ku kigendererwa, era tulina okukituusa, tulina okiggusa. Ebyo ye National Unity Platform byewandiise gye buvuddeko, ebiwandiise nga nayo yennyini teyeetiriridde, ng'ekitegeeza ng'egamba nti mwabalinda bonna enkyukakyuka manyi egenda kubaawo era ejja kujja. Ekibiina ki National Unity Platform bwe kigambye basupporters bakyo nti temubaana kutya, abakwatiddwa bajja kuteebwa, abakwatiddwa bajja kumala babate, tebagenda kubata kati oba nkya oba ddi, nemwe mukimanye bajja kuteebwa. Bano bo baatidde bali mu kutya. Ekibiina ki National Unity Platform nga bwe mulabawo ku screen. Kwaba abakwatiddwa ku Gata Kinobe 005 ne munne abakwatibwa eddako gye bufudde. Naye tukya following up ensonga zino, naye nga byonna tujja bikutuusaako waneeno ku Media. Omukulu Joel Ssenyonyi tabutumidde mwana naye n'agamba kanjogere ku nsonga z'okukwata abantu mbu bakwambala ataya z'amagye. N'agamba kankyogereko, n'amenya abantu ab'enjawulo ababeera mu kombati z'amagye, n'amenya abantu ab'enjawulo, yamenyeeko 3 naye nga n'agamba ngo gasseeko n'abayimbi. Abantu banjawulo babyambala, naye nga mu statement yabadde agamba bw'ati, agambye nti in the first flame is Honorable Catherine Rwamwaka, woman MP of Omoro District. She is a wife to Lieutenant General Charles Otema Awanyi, the UPDF Reserve Force Commander, and a brother to NRM SG Richard Todwang. Then there is Honorable Lillian Amber, the State Minister for Disaster, and part of the top leadership of Muhoozi PLU. Andrew Mwenda, the spokesperson of PLU. Mukina abadde agamba nti mu kifaananyi ekisooka mulimu Honorable Catherine Rwamwaka, MP wa Omoro District, mukyala wa General Otema Awanyi, akulira amagye agali ku zizaavu ag'eggwanga, muganda wa Richard Todwongo, SSG wa NRM. N'agamba nti ng'ogasseeko kuliko Lilian Amber, State Minister wa Disaster, nga y'omu ku ba leadership ba PLU aba Muhoozi. Mu kifaananyi ekirala mwe muli Andrew Mwenda, omwogezi wa PLU ekulirwa Muhoozi Kainerugaba. Ayongeddeko n'agamba these fellows were not wearing red overalls but proper military combat uniform, which is against the law. None of them has been brought to book, including musicians who are connected to the regime but are always clad in military attire. The hypocrites are busy running after young people in red overalls but ignore these psychotics in actual military attire. Shame. N'ayongera n'agamba nti bano bonna baali bambadde ovulo z'amagye ate nga tekikkirizibwa mu mateeka, naye ku bonna abo bonna bamenye
tekuli yali avunaaniddwa oba kuleetebwa mu mateeka. N'agamba eno rigimu tekomyawo nti abayimbi abo abawagira gavumenti basiba babambala naye nti bo tebavunaanibwa. Naye n'ojja olaba abaana abato abavubuka abato nga bo bambadde ebyambalo byabwe ebimyufu ebitakontana na mateeka wana ssemateeka wa ggwanga, ne bajja bakwatibwa ne bassabwako emisango egy'okubeera ne zi ataya z'amagye. N'agamba kiswaza.